Tufukira wano Kabata. Mukyala Zuula yajja mu mawulire ng'ekimuleese kuswaza Hajji. Katonda n'amuwaayo ensi eswaze Hajjati. Buli kye yali akoze ekikolobero ku nsi kivuddeyo olwaleero. Era njagala kugamba eggulo ku ssaawa 10:11 yabadde ku poliisi e Katwe. Nabiwuliddeko jjukira siri mu Kampala. Nga bamwokya Kajojijoji w'ebibuuzo. Kajojijoji w'ebibuuzo bamubuuza endagamuntu watuuka otya okuzifuna. Emmeka 3. Lwaki Hajjati mufere nga nze Nuruddin era nkiddamu ne wana ntwale mu kkooti. Hajjati mufere bw'ati. Omuntu akkirizibwa okukyusa endagamuntu mu mateeka okkirizibwa n'amanya n'ogakyusa. Naye emitendera ki mw'okyusiza? Oli waddembe Jenny leero okufuuka muka Devi n'oteekako erinnya Jenny Devi ne likyuka. Okitegedde? Naye ate tosobola kufuuka Devi enkya eya ID n'oba nayo. Ku Mande n'ofuuka Kyagulanyi nayo ID n'oba nayo. Ku Sande n'ogamba nze Namukasa kikomeko. Naye waliwo emitendera mw'oyita. Owandiika waliwo oyina gy'olina okuwandiika ne bagazeetinga erinnya eryo mu Government Gazette ne bakuwa ID empya. Naye eri enkadde bagikuggyako ne bagiyuzaayuza oba ne bagipaakingamu obutuli n'osigala nga togikozesa. Kati bw'osigaza ID 3 oba otandise okweyita ky'otali otya bw'ogamba nange bampa national ID nga kuliko Namukasa Janat. Nenzirayo nembitereeza nga nze Namukasa Jane. Bwe baali bampa eri eya Janat baagitwala nensigaza eya Namukasa Jane. Baali bataddeko Janat nga tebifaanagana na passport. Kati bwe nagitereeza eri eya Namukasa Janat ne bagitwala nensigazeemu gye nnina kati Namukasa Jane. Osobola kuba na passport 2. Hajjati mufera onange. Kati Hajjati yakugamba nzikirizibwa okukyusa ekyo kyukikkiriza. Naye tokkirizibwa ate kukyusa n'osigala nga ogamba nze gwe Nuruddin Ntege. Naye ate ku Mande ogamba nze Nuruddin nze Ntege ndawula. Kati oba omaze okulayira nti tokyali Nuruddin Ntege. Bwe bakusanga bweyita Ntege oba weeyise ky'otali. Okitegedde? Yes. Bw'oba ogambye kati Hajjati ajja n'endagamuntu 3 yawaabira mu linnya ddala. Bamuyita ate yajjira mu linnya ddala. Kati ayina ID 3. Ayina omusajja bamuyita Twizire. Mwizire ali ayina Zuula oba Nakisuyi. Nakisuyi Mwizire. N'aba ne Zuula Nakisuyi Kazibwe. N'aba ne ya Zuula Nakisuyi ID 3. Era nabuuziza eyali minisita oyo omukazi mulinda ky'okumukwata. Lwaki ye mu romansinga mumuyita buyisi mubulirizaako? Lwaki mukola ki? Mu romansinga. Era nze nkugamba omukyalo oyo aba alina okukwatibwa. Ab'omu Nirono bayogerako last born ow'empisa. Last born mwina shewa Akabaata ekiro ebigambo bitereke. Mbadde nkugamba. Mulinde live ya Akabaata. Show ya mwejeri ate mujja kwononera wano data wammwe. Kati ekyo kimu. Nze mbadde gamba nti is a red flag eziraga nti no Hajjati. Miss Teddy agamba. Waliwo abuuziza mbu ID 3 ze zaakwata omwana anti Nuruddin guno omusango gwaguli wakati kati ebibuuzo. Sirina buzibu kaakati ID 3 ze zaakwata omwana. Omuntu mu bulamu bw'ovunaana omuntu kankuwe ekyokulabirako. Bakugamba nti
babadde n'obutakkanya abantu bano bayina enkaayana z'ettaka owulira ono agamba mbu yagenze wuwe n'atemaatema n'atta embuzi ze kaakati ab'oku kyalo bagamba abo bamaze ebbanga bakaayanira olusalosalo wali bivaayo ko okumanya obutakkanya we bukola ki we buva era oli n'agamba ono awaaba mulambulukufu asaanidde okuwaaba ono awaaba asaanidde okuwaaba ne batunuulira enneeyisaayo naye omukazi oyo nga mubbi nga musezi yabba emmere wali yakola kino kaakati Hajji bw'atugamba nti yadivosinga bbaawe okusobola ofuna IDN endala kooti batuuka okutandika okukubamu ebitundu ne baga kirabika wawaayiriza omusajja ono temukyeyagala oyinamu obukyayi eri omwami ono tomuwaabidde mu bulambulukufu omuwaabidde ku bukyayi bw'omuyinako nkuwadde keesi y'e Kenya nti omukazi yatuuka okuwaabiramu omusajja omulala nga yakutte amumanyi naye olw'okuba alina gwe yeekyaye naye ko ye kampeeyo ono nyina keesi endala gwampuliriza ayagala okumpulira omuvubuka ali kitalya baamusalira emyaka 3 babeereyo Mawogola Sembabula eyo mu byalo biye Masaka ewala baafuna obutakkanya ku ttaka ne famire yaabwe asiika chapati abaali awo nga bamuleetedde poliisi mbwakutte obwana 3 kamu 2 omulundi gumu mbu yabukutte kirindi kamu 2 okitegeera ne bamutwala naye aba akyali ku poliisi ne bagamba abafamire lwaki mwanditunze ettaka ne mumugjayo waliwo yagala obbawa ssente mu ttaka ko bba ate ettaka ne keesi bikwataganirawa kolinze mbabuulidde ko bo tujja teyakutte mwana era tulina okukakasa keesi yeyo gyegambye Mawogola bwe wateyo obukoma nsimbi munda eyo Sembabule kaakati mangu nnyo ne bajingirira bi medical report ne bakola biki omuvubuka ali emyaka 40 bagimusiba era ezimu ku keesi zendi mu kukolako ez'ekibiina kino kabaata ayinza okuluza ndi ku Hajji zonna zirimu equity for men si bya Hajji naye ndi mumukolako kabaata talowooza nti tuyingira bizinensi ye bizinensi yabwe y'okuwemula teri basigalemu ate ekyokubiri ne bakabaata sibagoba mu kintu kino ffe tulwanirira ddembe ly'abantu nabo mbagamba bayingire ensonga eno tulabe nga tutambulira wamu tulwaniriza ne boyi kyadi abereka amuwolereza wano waliwo bibiina bya simanya girl child women emancipation simanya feminist kyetwagala kiri kimu kulabanga feminism ezo zebalina jenisooka ogambeyo abantu bo wano banguleko t-shirt 50 bagule 10 t-shirt zino twagala kuzambala tuyingire kooti ku Lwokusatu luno era nango Lwokusatu babulire Richard Seno kumagamba ntege genda maaso nesooka obagambe Nurudini Kabata kusinga following nze sina buzibu na following ya Kabata era nkijjukira nze ndi ku point ya musajja ndi ku point ya musajja kufuna justice ndi ku point ya musajja kubaako dobozi nga naye awulirizibwa kati ono muganda wange simanya last born
gwoli mutuufu mu line emu abaagala following ffe tuli kulabanga omusajja awulirizibwa naye. Ono agambye labayo Pretty Sarah agamba mwe musaaga n'abakazi. Nze sister wange yasiba omusajja olubuto kyokka nga tewali twali tukimanyi nti si lulwe. Nyina omuvubuka mu mita ali mu futi kinobe ali mu Amerika yaŋŋamba baamutwala mu Komera ng'omuwala agamba yamufunyisizza oluto n'agamba waliwo okumufunyisa oluto n'okumwebakako nga simwebakangako naye ne bamusiba. Kati bano abantu nga bano basimanya last born omanyize gundi yaŋŋamba Gashumba bw'olabanga omuntu ayina profile y'ekifaananyi nga kuliko enkoko obusolosolo abo be bantu ababa ensi yavaako nga naye yennyini tasobola kwetunula mu ndabirwamu era n'atugamba tobawanga nnyo ki naye omuntu ali wano amanyi abakazi ebizibu bye batuusizza ku basajja gojja kuntegeera naye gwe atannantegeera. Kumayi waliwo omuntu nga yafubutuka eyo e Masaka najja e Kampala ng'alya bikomando bitafunanga kizibu kyonna. T-shirt za mitwalo 3 nzirina ennamba y'essimu weeri eyange n'eya January kambasomere ennamba y'essimu ne Moses wansi agamba nti he has a story to tell. Abasajja tebandi era nkiddamu waggulu nti abasajja gye bali abakwata abakazi n'abaana. However waliyo ate abasajja abali mu makomera ng'ekyaddala tebaakwata muntu yenna oli yayagala mmuteekako kikuli kye namaanyi. Singira ddala abasomesa bannange basibye abasomesa nyina n'abasomesa nga bw'oyogera bajja mu inbox yange n'olulini tuyambe nze ndi musomesa oli ava mu bbanga n'akusibako ensonga naye n'olulini ekintu ky'okukwata Kurani n'alayira okyogerako ki okay kinyumuheeza omukyalo oyo nze Kurani gye mmanyi egenda mubonyaabonya obulamu bwe bwonna. Kurani eyo tekwatika kulayiririkamu bajuwa shehi mubajje n'agenda mu kkooti ne bamugamba kwata Kurani olayire yagaana kuba amanyi amaanyi gaayo. Nuti nteka wane namba baagala namba ye ya okugula t-shirt eri 0701 kanjuwane kano 55 Nudini agenda zibawa 8563 0701 55 8563 twagala yajja mu nsaafu nnyo obwenkanya n'abufuna yagamba ndeese omusanga eri ensi nfune ki ensi n'emuwa obwenkanya bwe bwali mu kulaba nti okumanya ensinzi bw'oli yaŋŋambye nti Nuruddin babasasudde. Nuruddin waliwo akubuuza t-shirt ziyambako Hajji ali miko ne kosti oba ziyambako Hajji ali ne costs oba ziyambako Hajji ali ne costs. Tugenda kugula t-shirt zino tulage obumu tusabe kooti kyetuli mukola bakiyita we are trying to sanitize the justice department. Muwabire tomuleta abeereye eri agenda naabe. Hajji Hajji muri mukulya sente Kabata ali ku kimu mulya sente ali abateeka mu sento ne mutandika okulwanyisa Ajat. Andi kati Kabata ekizibu ekimuluma abantu bakendedde okuwemula abakyali eri nga bamugamba tuli ku nsonga za Hajji Ali agenda okuyamba Nuruddin yakirimu tode bagamba Nuruddin mbusimanya kasuku simanya ni ensonga nyangu nnyo nze siri mu lutalo na Kabata
era Kabaata muyita naye atwegatteko tulwanirire boy child abasajja sanitize and tuli ku sanitizinga sensitizing kirala tuli mu boozaako buchafu bubaliko Mwami Lubega tayagala osembereri kati mbereno bera mabega olabo ebasibako wano ne bagamba nti Jenny beyagala ne Moze ne basibako omusajja omuddugavu vaako owulira obadde ogamba wamagenda maaso nti nze ngamba abantu nga Bakabaata batwegatteko era nze sibalwanyisa kubanga eno kozi gye tuliko sigifunamu owulira eno kesi gye tuliko sigi owninga nze njagala ffenna bannayuganda tukwatire wamu tuyambe omuntu abeereko n'eddoboozi lye abantu singa tulinako abantu lwakuba Jenny abantu babasinga bantu bannayuganda nnyo n'aba Dubai naye si ku reasoning ndi kyentegeeza kya abantu abali mu Europe bagenda kubuulira nti abasajja babonaabona omusajja Faridams mulinayo sheekiro wano oli wakyamu naye manager Nurudini omwana ono Moze yalemeramu amaalo g'abaavu ayagala entalo ayagala okuyomba wamma avumye agende ku live tobaddamu bagende ku live ya Kabaata bayombeobadogamba aje genda oyogere ne mukazi wo ku simu okuva ku wamma gamba Moze talina mukazi tomumusibako mbadde gamba oyagala kutambula nalongo point yaffe ate n'abalala abantu abali wano fere tuli mu lutalo lwa kuwangula nti oweeno n'oweeno ani awangula nedda ffe tuli mu nsonga kulabanga obwenkanya weebuli nga justice prevails ekyokubiri fere tugenda kukoma ku Hajji tulina abasajja bangi abanyigirizibwa waliwo ali wano nga tebikwatako naye nze nyina abantu abali mu inbox yange abali mu kunneebaza nyina abantu abali mu inbox yange abangamba Nurudini kyoliko kati nkubuulirira wano wammanga nyina omusajja bamuyita Musa ali Holland yankubidde nanga Nurudini nguze t-shirt 3 nangamba bukyangambaawo ali Holland bukyangambaawo sikwatanga 10 kyange kiwa muntu gwe simanyi naye yaŋŋambye nti no eno ensonga bw'eba ekwata ku basajja nabo okufuna obwenkanya nvuddeyo era buli ekyetaagisa nange nja kuteekako ettaffaali naŋŋamba nti abasajja e Bulaaya basula ku mbalaza lw'abakazi ng'omukazi yakeera bukeezi n'akyamuka n'akuba enduulu nti ono omusajja atumorestinga wano ono omusajja yakoze bw'ati ensonga eri nti abakazi bakozesa kye baagala Rich alina ensonga gyankuga kankuwa ekyokulabirako mu 2017 Jenny waliwo nga tugenze mu kooti nga tugenze mu Komera last week bwe twagenda mu Komera Hajji teyatugamba nti omukazi oyo yamukwata n'omusajja n'amusibako mbw alina n'amala n'amusibako nti alina ebijambiya abantu abali mu Amerika wano bajja kugamba abali mu Europe bajja kugamba abasajja babonaabona tebalina na ddoboozi liboogerera kati nze bwe nvaayo okugamba nti nze n'abalala tweveemu n'omusajja abeereko n'eddoboozi eriwulirwa gwe n'oŋŋamba Nurudini yalidde mba nalidde ki n'oŋŋamba Nurudini gwe lwaki olowooza abasajja be bavaayo ne beerwanako olwo baba baalidde abakazi bavaayo ne beerwanako olwo baba batuufu okitegedde ennamba y'essimu abagula t-shirt
abatuyambako mu mulimo guno kolera igeno tuteke obukwezi abatuyambako mu mulimo bw'oba okyanyonyola n'osoma ennamba mu bwangu anti nze mu byeŋŋamba anti ate t-shirt banazingulirako wa kale soma kati omuntu ajja gamba njagala t-shirt bazimpadde era wano basuzi bagamba soma Suzi message ya Suzi omulaba ali UK naye soma message ye nina emitwalo mikwano gyange babiri basula mu mmotoka w'abakyala some ennamba naboogera bino ebintu tebabimanyi abamu boogeza butamanya naye bw'olifuna ensonga ekulumirirwa nga ggwe ekukwatako nyina abantu abaŋŋambye nudi naawe olina abaana abawala bali bakwata ne mugamba sirina buzibu naye naawe olina abaana abalenzi bali basibako emisango ne bavundira mu makomera abaana bo njagala ozaala abaana bananga balenzi babasibeko emisango nga bano ne bagibasibako ate onnoonye Katonda nnyambe nkujjukire nkugambe genda abaana bo bakwata nange waliwo yakiŋambye mbonna mukasa owolereza oti ate njagala kugamba kino wammanga kankuye emboozi endala jeni kankubuuze ebintu bye twagulira Hajji omutwalira mu Komera ani yatuwa ssente Mama Fina yatuwa Mama Fina si yatuwa ssente yes Mama Fina nafe netufuna nina n'omusajja wamita Sub-Zero n'owamita Siru Uganda ali US yampa emitwalo 10 nyina omulala bamuyita Apple yampa emitwalo 2 ne tuteekamu amafuta mu motoka ez'enjawulo Kemi agamba t-shirts for free while you sell them for free kyangu nnyo Kemi kyategeeza ndoza balabyeko free Hajji anti oluzungu lungi naye kasita alabyeko free akikwata tomujja ku kigambo free Kemi ngenda mugulira Kemi free Hajji tekitegeeza nti no t-shirt za bwereere mukwano naye abali wano bajja kubuulira abasajja engeri gye babonyebonyemu bane Suzi ogenda gula t-shirt mmeka Suzi 685 ogenda gula t-shirt mmeka Mr. Ntege wulira nudini abakyala ku Bulaaya bakoze ebintu ku basajja almost 20% babonaabona lw'abakyala owulira Hi Rosette make the t-shirts 15k wati bulasa muzikola yaz'ogumu ekitundu tutetenkanye gwokole naffe tukole tugatte nja kuddira Rosette banange mukometinge naye ayagala okuyomba linda live ya Kabata etandika kiro ne Kabata ngaakulimu akola ki Kabata ngaakutwala mb'oli mufuno ali muki mbo weyagalidde mu musango gwa Hajji oli muli ofuna ate nze muyinako obuzibu naye yeyagalidde mu kuwemula mmwe wali ssente temuta naye okuteekamu tulina buzibu nze kyeŋŋamba abalina obuzibu abalina ensonga efaanana bweti owulira bo bajja sigala bagiriko ba batunuulidde ebyenfuna n'amasannyalaze nti nze nsinga abantu abo nabo weebali nze sibalinaako buzibu Ntege tell people that number I'm commenting is yours. Okay. Shifrat number gy'ateekawo ye yange eziri 0701 55 85 63 070 55 85 63 We like you, Team Hajji, Team Nurudini. Ali musobya ine ekibuzo kye yabadde abuuza naye ddamu okiwandiike nkirabe ky'obadde obuuza. T-shirt ya mitwalo 3. Nurudini
Kabata's problem is that Mama Fina Janyo ku live yo ate nga newe yali agenda sibye byo baye ebintu mu bitwala nnyo n'amaanyi Kabata si mukyamu Kabata yayogedde bwogezi kyawulira nze saagala kiremenako no Mr. Ntege tulwane tujje Hajji mu kacupa kozi musajja watwala alangwa bwemage ate n'ekirala bannanga abakazi mulekerawo okuloga abasajja ogenda n'ologo omusajja n'atuuka okwagala okuvaako onooyagala omukyawa nga ye akyali ku kacupa ke wakola ki ke wamuteekamu kale ate gwe n'omunenya oba olina okuddayo ew'omusajja oba omusawo bwe walogera omukazi omusajja bamutaggulule so muganda wange Jenny njagala kutegeeza abantu abali wano anti live ya mwentame mutandise muyitiridde okulwana nudinyo labo buzibu bwa mu ona ngoba ali wane eno yesibye mu live yange mukazi wajja kyusa omunyolo mulekabe kulabye ne Jenny ku live bakyusa omunyolo waffe tebakirizayo kale mwene beera yange mugimanyi kambaleke ne Jenny bayi mulye sente zammwe nga Kabata bwe yagambye mulye genda ku live ya Kabata mulye Kabata muli mukulya sente ne mwangu okola amasaati bwe mutyo mu bwangu mwayanguye nnyo embeera mutambula na mbeera eriwo yakujja Hajji mu Komera oyinawo mmeka esaati esaati ziriwo 100 ninawo esaati 100 abantu bajja bagula mpola okitegedde tetulina buzibu neffe gye tuliko twagala kulaba nga Hajji ava mu Komera twagala kulaba nga ate kozi yaffe tekoma ku Hajji kozi yaffe eri ku basajja bangi abatulugunyizibwa abanyigirizibwa okitegedde nedda nze bayizewo abali wano abaagala t-shirt bagule abataagala era tebagula nyina abantu okuva e Kenya bampeereza nyina omuntu yaŋŋambye bali Tanzania ensonga bagiriko nnyo era nampeereza ssente ekyo yaguze t-shirt bagenda naziteeka ku baasi omulala mukalamojja naye ali Tanzania nalooza be bamu naŋŋamba nedda nze mpanga ya Tanzania naye ensonga eno abasajja tutulugunyizibwa kati gwe atannatulugunyizibwa osobola obutakitegeera atalinayo brother we ali mu Komera oba gwe batwala ku bintu bye wa mukazi abasajja gye bali Jenny ng'oli brother wo okimanye ekyayitamu nga bamutwalako ebintu bye byonna ng'omukazi yeekobaana ndabye story emu ey'omukati ng'egamba omusajja ali awo yawa omukazi edduuka lya $25,000 awo mu kikuubo ne bakola ssente omukazi n'amala n'afuna omusajja eyo Kabowa ku kyaki ey'abaprotestanti omusajja bamuyita oba Tebuusweke ne beeyagala nakimanyi dini moze takulanga ya lwaki yakeera obufumbo yoyo alinga baana bato enansubu watamanyi sala kubo nze musaze kubo tamanyi kugula tugende maaso yakeera obufumbo bakeera omuwasa bana mankaide nodini soma wano wansi abe wange bangonge walabyeko gundi bye yayogedde kunalebo Muhammad Nsereko kati kyoga abansereko nabo babasasudde waliwo yatuleetedde ekiboozi mbu Honorable Nsereko ne Hajji Ali bazadde baabwe mama waabwe bamama ba Luganda mbu Iwozi golaba amalo ga Hajji Ali gafanana n'aga Nsereko oli musajja w'e Rwanda oli Missouri ono Muhammad Nsereko making a sense tibe bamu naye
Nurudini onangambye Nurudini omusajja omu mu Uganda yasasula ennyumba ye mu Ebungereza. Omukazi n'agimugoba mu omusajja yafa. Iyo wansi kome. Abasajja bo bayitibwa mu kunyigirizibwa ge mazima. Oba ogenda olaba bateekawo ebitongole by'abakyala, girl power, simanya we empower women, naye teri empowering abasajja bano bagenda kutuwasa. Okitegedde? So kati enkya gendayo mu Komera ne Mama Fiina. Kuba yali program bwe yali. Tulina okugenda ku ekigo tulabe ku Hajji bwali n'abasibe abalala abasajja. Enkya nyinza ogendako mu ekigo ndabe ku basajja abasibe obwemage. Mpulire ku nsonga zaabwe ekigo ndabe ne Hajji embeera gy'alimu. Okitali then tulabe enteekateeka z'olwokusatu mu kkooti. Naye nga nabagambye mu kkooti twambaza t-shirt n'abalamuzi bakitunuleko nti abasajja nabo beetaaga obwenkanya. Bw'oba olamula noonya mazima so si tolamula musajja nti olw'okuba omukazi ayavunaana omusajja kitegeeza omusajja gumusinze. Yingira mu kkooti oyambale amaganduula go otuule otunuulire ensonga n'obwekaliriza ogambe yajja atya, kyatandika kitya, waliyo teyaliyo, yakola ki teyakola ki. Hajji bw'azuulwa nga yakwata omwana avunaanibwe, bw'azuulwa nga teyakwata ateebwe, ate zuula naye tumuguleko egije kuba ye zuula tulina omuwaabira. Obufere bungi ontegedde. Omusango gwa Hajji guno nze nagusiimi abantu baguyingiddemu abasajja ekimala. Nze ne bwe munanzijja ku mulamwa kye mbagamba abasajja ekimala abakazi bajoze nnyo abasajja. Abakazi bakozesezza nnyo ekigambo ekyokuba abakazi ne bamisiriidinga ensi eno ne batambula n'amaziga mu butambaala bw'atuukawo ng'agwa ekigo ng'atandika abaana bange. Kati embeera eyo ojja mmalo Bikaabyayo bakugambe kati leeta obujulizi. Aye tugenda tuteekayo etteeka ery'okuwaayiriza butereevu. Bw'owaayiriza omuntu ne gukukka mu vvi, Hajji gwe babadde balina osiba emyaka 3 bagisibe mu ggwe. Bino byogenda abaana bange. Eyo enkaaba y'abawagizi b'amaanyi. Enkaba y'abawagizi b'amaanyi nedda. Ekimala kikola ki? Kimala. Kyokka nga ku butemu mbw abakazi batudde ku butemu. Nakugamba kebera sitole y'akasiwuukira mukazi we gwe balumiriza. Ensonga y'omwami Katanga mukazi we gwe balumiriza. Waliwo omwami gwe baatumira ku geeti oli yaggulawo obuguzi omwami yali aggula geeti ono yava eno na mmotoka. Nina idea badde njagala tulina kyo gye tugenda okukola. Wangi ndi mukuwuliriza. Badde njagala tukoleyo show obigenda mu maaso n'enteekateeka nga bwe ziri tugiteeke ku Nurudini Ntege ndowooza mu dakiika nga 3 naye ndowooza ojja sigalako kuno. Tukoleyo show bajja giraba kanetekeereke ndowooza tugikole. Kale kakati Jenny waliwo omukyala yabadde wansi wano gwe njagala oleete waggulu. Abasajja bakuba abakazi kituufu bavunaanibwe. Omusajja bw'azuula nga yakubye omukazi, bw'azuula nga yakutte omukazi oba omwana bamusibe mayisa. Omusajja bw'azuulwa nga teyakutte mwana nga guwawaayiriza muwaayirize. Noonya Suzaawo
Nonya Suzi 2685. Suzi weereza request yo ojje waggulu kati. Kafuma wayi Manchester United munnange yesingo ngambye Suzi. Okay, Sierra High Mwaninazi. Jenny. Okay, mbolira story yo wano wansi Suzi njitegere bulungi. Ogamba otya ka sweet. Egamba. Bazeno tuli mu naye tugende maaso. Nze nvaako. Atola wange. Mwana wange n'odini ntege. Kulamusizaako nnyo mukama wange. Nange nkulamusizza. Ogamba otya eyo? Ndi bulungi. Suzi togenda gula t-shirt. Kale Jenny mbabuuzizzaako nze. And you buying the t-shirt? Okay, tweyanzizza mukwano Sierra. Rina agamba Nudin they should first investigate. If the woman is wrong, then the law should act. But this Hajji Mufere kati ekituluma ffe abasajja nti olumu okunoonyereza kuba kwalunguuba, olumu abantu beekubaana ne poliisi, nakugambye abantu amu babatwala mu mbeera nga ya ttaka. Mozali redaawo. Moze, omaze settinga kamera. Tulinda gwo. Oyagala tukole eno story tutyanga dini ali eno. Kati olina sembeza wano That simu. girl from Uganda, how are you? I'm fine. Assalamu alaikum. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wasiibye otya? Tuli bulungi wasiibye otya? Lwaki ondeese ku live nze njagala comment nzijaayo? Sooka otunyumize. Osuddemu essaati gye baakugambye gy'otasobola kugula. Kabaata agambye atya? Kabaata takulekedde bulamu. Akuvumya obwavu. Mpuliddeko agamba nze Kasuku babbuloga abalala. Omuli baavu temusobola kugula ssaati waliwo abafandinga muli banaku. Kyekisinza okunnuma byonna. Kabaata. Oyina kaakati omayinza nyina bintu bibiri. Ekisooka njagala kulamusa ku bantu abatugoberera n'abatulaba nti muli mutya. Ekyokubiri awo ngende straight ku nsonga. Tulina ensonga ya Hajji ali mu Komera. Yes. Ne tuba n'ensonga ya Hajji eyawaaba. Ekisooka nze ng'omuntu njagala obwenkanya eri omwana omuwala agambibwa okuba nti yakozesebwa. At the same time nenjagala abasajja mu ggwanga lino Uganda tubeere ekyokulabirako nti naffe tusobola ofuna etteeka litutunuulira kyenkanyi. So si nti olw'okuba Jenny obadde awo n'enkonkona awo woolina okuba enduulu nti Nudin abadde ankwata oba Nudin ankutte bantwala eruzira olw'okuba mukazi akoze eki ayogedde. Kyetwagala is that n'omusajja asobola okunoonyerezebwako n'omukazi bazuule amazima. Ono byakola ayagala kwonoona linnya lya Nurudini, kumusibisa. Kuba okunoonyereza kulaze nti nno abantu abamu bali mu makomera ku nsonga z'okukwata abaana n'abakazi olw'okuba alina ettaka lye. Abasajja bali mu makomera ng'oli yali ayagala kutwala ttaka lye. So mu kyo n'asalawo akuguleko omusango gw'amanyi nti si mwangu. Ogenda obeera eruzira oba kitali oba kigo emyaka gyo 40 oba onoolwanirira otya ettaka. Waliwo abantu nga balina obutakkanya be balina nga bunene nnyo. Oli n'agamba naye gundi ono musiraanyizza nti omumusobola. Abantu bamanyina okuseetinga abawala n'agamba njagala ogende mu makaago. Bw'oyingira bw'otukuba enduulu. Ekaana.
ngenda kusomera cases ezisoba mu 10 abantu abali wano wansi ku live yaffe eno bajja kukola ng'ekyokulabirako batugambe nti ekyo Nurdin olimba abasajja babasiba baba bakutta abaana naye kinjagala okunnyonnyola ali mu kutuluwuliriza kati n'okutulaba gye bali abasajja abakwata abaana era gye bali abakwata abakazi n'okutulugunya abakazi ekyo kituufu gye bali naye waliyo ate abasajja abawaayiririzibwa oli n'agamba nti olw'okuba musajja nze kankimukole kaakati mu ebyo byonna nga bimaze okubaawo ffe ne tugamba nyina bakwano bange okuva mu nsi yonna ebweru ne bagamba ekimala kimala omwana omulenzi naye afiibweko naffe abasajja tebalina ddoboozi liboogerera kwe kukola kino ekibiina si Hajji equity for men oba equality for men tekigenda kukoma ku Hajji naye mukyo kitandika kitya abantu abali ebweru be baŋŋamba nuli naye ate olaba kye tulabye twagala tulage obumu tukoleyo t-shirt ozituguze nga tukola t-shirts zino era abantu bali okuva mu nsi ez'enjawulo bankubira nguzeyo t-shirt 10 zigabira abantu babeere ku kooti nga bazambadde Nurdin nguzeyo t-shirt 2 oba 3 waliwo agenda okuzinona kankuwa ekyokulabirako ono omuvubuka wa Skype ni yani Don Chris yasooka okugula t-shirt 10 naziwo zino zennyini bwe nazigula yaŋŋamba nti yampereza emitwalo 3 n'agula t-shirt 10 n'atuma omuntu bamuyita oli omuvubukawo MC Mayor n'azitwala n'azigabira abantu bababeera ku TikTok bagenda kuzambala nga oyo omwana akendeeza excitement alombojja sooka omuleke Jenny n'azigula nyina omukyala bamuyita Apple yaguze t-shirt 10 ku ssente ze Apple ali US yaguze t-shirt 10 nguwa mazima nampa emitwalo 10 nampa emitwalo emirala 10 naŋŋamba gino emitwalo 10 ogimpeera Hajji w'omulabirako kitegeeza olwokusatu Hajji tugenda mwokyayo ng'oli yagambye bambi Hajji njagala afune amazima naye gino emitwalo 10 gimumpeera era njirina kaakati oli aŋŋamba nti no soko ntereko 5 tulabe nterako 5 nange omulimu gwa Hajji ogwa data gususu anti wulira Hajji zino ssente ze bazimpadde kuzimuwa kyova ne mu kamera nzogere yazimpadde bamuyita Apple muwala oba mukyala ali US n'agula t-shirt 10 nga baagala solidarity okulaba nga afuna obwenkanya tebagamba bw'aba yakwata bamote wabula bagamba bw'aba Hajji ng'avunaanibwa wabeerewo okunoonyereza okumulumika nti kituufu wakutte bw'aba yakutte avunaanibwe bw'aba teyakwata tunoonye ani yakwata omwana bw'aba yakwatibwa ontegedde awo bwe nvaawo awo lwaki abantu bagamba babbuloga kati muganda wange kaba omusango gwa YouTuber feba lawyer ani yagambye penge yagambye kasita yalabye mbunga onaleba ayingiramu Muhammad Nsereko manye no diversion musango kina ba YouTuber feba judge ati nze njagala kuwa genesis y'ebintu bino TikTok eno ne YouTube kuliko abantu abagivunaanyizibwako mu Uganda abantu abasinga okutrendinga mu Uganda
beba balina channel nga zirina tiimu empemuzi Kasiggu. Kati muganda wange Kabaata alina ekimuluma. Nti ewiki 3 tannafunayo hiti ya kuwemula. Ate nga atera okuŋŋaanya abantu be. Tiimu eno nga alina eno omuwemuzi side ku left waliwo ali ku right. Nga wansi waliwo abawujja obunyama bagamba mamirira. Wansi waliwo abawujja obunyama ku live ya Kabaata. Kati ekizibu kizze. Waliwo ensonga ekwata ku bantu. Eyayeze buli muntu. Nava okuwemula ne bakummuzaamu. Okwevuma ne bakummuzaamu ne bagamba naye leero boy chad ekimala katumufeeko. Owulira? Kakati Kabaata bagenda okulaba ba Nuruddin ate ekintu bakiri maaso nnyo. Buli ayogera Nuruddin. Buli ayogera agamba Jenny Namukasa. Buli ayogera ku full figure. Yes. Ko bona ibana abantu. Basasule. Nuruddin avaayo atya. Sebo ono mwami bamuyita read my name. Tukusomye sebo oli otya read my name. Kakati mbadde gamba Jenny. Nti bwe tumala okukola ebintu bino abantu ne batwegattako ne balaba kozi ne balumirirwa wamu ne Hajji naye nga tebagamba mbu Hajji ati bw'aba mutuufu bamusingisa omusango wabula bagamba kooti esaze mazima. So si kusaza nti olw'okuba omukazi awaabye be yafuyo ono. Kankunyumizeyo keesi emu Jenny. Mu America waliyo keesi ya couple abaagala na bannakenya bawangalira mu America. Keesi eno efaanaganamuko mu ndowooza y'abantu ng'eya Hajji. Omusajja munnakenya yalina mukazi we nga bw'olaba gwe Jenny nga oli mukazi tugeze wa Kabaata. Tonkubako kisirani kyaba mukyala Kabaata. Vaako. Ngeza bugeza. Nebo Kabaata ali mu bulumi obwenjawulo alowooza tuli mu ssente ze. Kakati Kabaata alaba abantu alaba ensi temwogerako. Ng'obutamwogerako. Taimu yaabwe ejja balina obudde bungi obusigadde batuweemu ku kadde tutereeze eggwanga. Kyeŋŋamba nti batuleke tutereeze ku ggwanga bajja obudde babadde n'emyaka kumpi ena nga bwemula bwemuzi teri abayingirira. Kati nze mbadde ŋŋamba atuweko ku sipeesi eno gye tukozesaawo katono tutereeze ensonga z'ensi. Era tugenda mu muddiza ate bino ebintu bye twogerako si buli muntu nti bimukwatako gye bali abantu be abakubira amasimu abagambe bannange bakiraya nti bakasitoma babuliddwa agira naye mbadde nkugamba kapo y'abannakenya yali mu America. Omukyala n'omwami bannakenya babeera mu America babeddeyo naye ng'omukyala yajja ne kawalake okuva ewalala ka step dota k'omwami. Omwana we yaweereza emyaka 16 omukyala ayenda. Afunayo new boyfriend owakabi aliko. Kati mu kubeerako boyfriend oyo omukyala atuuka akowa munnakenya munne. Olwo ayagala kugenda mu bufumbo bupya naye omusajja talina bwamwekokkolako. N'anoonya ekimumuggyako ne kibula. Boyfriend ono bwe yakomawo ewaka ono omupya yajja ewaka kuba mukyala yatuuka ng'amuleeta ne mu maka ge. Otyo.
kati boyfriend olumu yakomayo wakanga omukyala taliiko mukunku wadde embuzi 2 ate embuzi zijjiddewo fino omuhanji tomujjukire yatusuubiza ssente luli yaziteekako ate yadde 2 tulina omuhanji we muting toddamu kwogera kinna kimu okugenda kulayiza akabaata gye mba mutandika okutawanyiza tulina omuhanji sirika agende ku live y'akabaata bagende bawe bali kati mu rehearsal buli wiki bajja na bivumo bipya bagenda we mulekiro buli omu wano nja mugamba bwe nti alinga naye kati mbadde gamba Nakenya omukazi bw'atandika okwenda afunye omuvubuka omupya amuleeta n'ewaka so olunaku lumu omuvubuka ajja ewaka ng'omukyala taliiwo nga waliwo omwana omuwala oyo w'emyaka 16 omuvubuka ng'akwata muwala bw'akwata omuwala nga maama w'omwana akomawo ng'omwana agamba maama we nti anko ajja wano yankutte ko maama basi sirika yakutte nti ye togamba nti anko gamba taata togamba nti anko ye yakutte gamba taata oli bulijjo gwabeera naye Munnakenya munne kuba ayagala kwawukana na musajja ono naye yabulwadde ekimumujjako obulungi na omusajja baamusalira emyaka 36 ne bamusiba emyaka 36 ono yali omuwala kati ng'ali mu myaka gye 5 alokoka ali mu Amerika eyo mu kulokoka ng'avaayo awa confession nti nyina ekintu kinnumiriza obulamu bwange bwonna nti kiki bannange nawaayiriza omusajja nawaayiriza taata nemulekawo omusajja yankwata yali mulala maama naŋŋamba ŋŋambe bwe nti naye nze mpulira kinkola ki kinnumiriza naayogera era bamuliirira obusente butono nnyo $3 ejja $. Okitegeera nze milioni nga 115 kaakati abasajja bangi abali mu mbeera eyo jeni ng'oli akusibako omusango ne bakusiba olw'okuba oli musajja mu kkooti z'e Uganda omukazi tawoza na musajja bw'oyingira wali oli ng'atandikirawo okunyiga ku ziga bw'ati waliwo abuuza DNA ekituufu baazikola era bwe baali bazikola bajja zikola naye ekiriwo omwana bw'aba yakwatibwa dda nga wayiseewo ebbanga ddene bino ye mugamba bamugweko spams bamukola ebiki biba tebikyakola bimala kati ku kesi ya Hajji nga tuli ku kesi ya Hajji tugizeeko ebyo byadde tebisobola kukola kati biba byayitako era amateeka amagezi batera okuwa omuntu bwe baba bakukutte n'okunaabayo tonaabayo tambula nga bwe bakukutte kiso kuba omubiri guno n'enkwaso zisigalamu mukazi owulira naye bw'ogamba ekyo nakiwulirako muba tolina nakunaaba wantu wonna ekyo kimu ekyokubiri omusango gwa Hajji gugenda kutunyumira ekisooka Hajji ati omulaba obujulizi bwe butwalibwanga obuli secondary bulinga bwange teyaliyo teyalaba yenka no osobola okugamba namulabidde ddala ng'akwata
oyo obeera gundi obeera primary witness. Primary witness Shifrat, hi, how are you? Naye bw'ogamba nti walaba Hajji yenkana nange kuba nange njogera byonna alinga gwe noona atulaba ayogera bye baamugamba ayogera bye yawulira so tasobola kulumiriza muntu n'asimba n'akaggo kubanga yoyo looya waffe oyina okujja nga walaba kakati nabo babutwala obujulizi naye bannawe n'omusajja gw'omazeeko emirembe mbwe essaawa yonna ye agenda kukukwata. Richard Serunkuuma genda oyambale engoye zange bazitutezo banne wabadde n'olugoye lumu n'abawala baawana e Kampala so mbadde nkugamba gwe atulaba nti tutunda t-shirt zino twagala tuzambale ku kooti wali tulage obumu tugamba Hajji afune eddembe lye tugamba Hajji alamulwenga amateeka bwe gagamba so si ku ndowooza nti olw'okuba musajja oyo bamusibe abasajja tutulugunyiziddwa ekikola ki ekinene ekimala tugamba abasajja bateebwe tugamba abasajja ataakola musango bamute naye abakazi olutuuka mu kooti oba ku poliisi nga yeekaabya oyo Hajji ati yagenda ku poliisi kajansi n'abaga nze ngenda kweyambula omusajja we bamuta ngenda kweyambula ngenda kwetta teyabyogera ngenda kwesuula mu mmotoka omwana wange okitegedde kati tugamba abasajja bangi abatulugunyiziddwa ojjukira bwe twali tunyumya ne nkugamba nti gavumenti ya wano ojjukira bwe baali basiba abavubuka ba Nuupu ne nkugamba nti gavumenti oba eyina emisango gye bavunaane bwe batalina misango gye bavunaane ebate nze nkugamba bw'oba tolina kyovunaana muntu tokozesa tteeka namaanyi go ku muntu omutulugunye bw'oba olina kyonvunaana kinvunaana bw'oba tolina kyonvunaana ndeka naye bw'oba olina kyonvunaana provinga oŋŋambe Nuruddin oli mutujju toŋŋamba bugambi nti Nuruddin oli mutujju oli mutujju kino na kino nga bikakasa oli mutujju kebera all my interviews wulira kati all my interviews nze nyina abantu abagamba nti Nuruddin tawagira Kyagulanyi tawagira Nuupu nyinza obutaba nga muntu bw'alowooza naye nze sikkiriza muntu asibira muntu bwereere sikkiriza muntu atulugunya muntu bwereere olw'okuba nti tuvuganya kati gwe nkusibye kuki kade semwe n'abakyala bakikozesa batyo bano abakyala baagala obwenkanya eri gavumenti nabo bakikozesa sina bakyala bokka waliwo n'abaami abayita mu bakyala pointi yange ogitegeera tuli mu byabufuzi mukwano era nedda agamba oli ku kituufu mu boyi Selecta Devi musajja wange Selecta Devi munange twamala nange ne tukkaanya baali bantaddeko olukongolo naye nze ndi muntu wankyukakyuka ajje ne abantu baveeko omuntu aba mutuufu okuba n'endowooza ye naye Selecta Devi tavaako wadde ekikumirwa ki ate oyagala mu struggle tukuwe ssente ffenna ne tulina ate kati akuwe ssente azijje wanaye ku ssente omuntu n'omwokyayo kati njagala kugamba Jenny tudde ku nsonga za Hajji omukyala Zuula yajja mu mawulire ng'ekimulese kuswaza Hajji taata w'abaana be nga tanoonya bwenkanya wabula anoonya kuswaza musajja naye ffe abasiraamu bakugamba Selecta kati nze gw'otaayo kyeyo naye ne bwali simba alinjo kyayo naye mbadde nkugamba Jenny siri mu Kampala naye kuba olwokusatu ye kooti ya Hajji
eno wiki mwe tuyingidde olwokusatu naye nsaba mukama atuyambe tube nga tumalirize Kampala mbe nga nkomyewo so nga bwe tulinda Nurdin nina ensonga gye mbadde neerabidde okwogerako nabadde njitidde gyogerako naye wendabye nga bwe tuli mu musango ng'agyogeddeko muganda wange Frank Ntambi ne ngamba owaayo olaba Frank Ntambi agyogeddeko nange kanjogereko blue shoes 3 page kanve mu comment mugenda kumbuzabuza so mbadde nina ensonga gye njagala bagamba ngenda bagamba ensonga gye neerabidde bagamba nadde saagala gyogerako naye ndabye nga Ntambi agyogeddeko muganda wange nengamba kirabika it's okay to talk about it munaye waliwo ensonga z'omwami kano ka video aka trending ku TikTok omuwala baterinya sirirabidde omuwala yalabikira mu katambi n'omusajja omu ng'ayogera ebyobuseegu omusajja mukulukulu so kati eyagaba information nawa information yomukyamu kati nze mbajjira on Thursday nali siwulira bulungi saakola so ne wabaawo omuntu eyankubira essimu nangamba namukasa waliwo minisita yagala otugoba mu nnyumba nina abaana babiri yansula mu nnyumba n'abaana babiri wayisewo emyaka 5 n'atulekera ennyumba naye omusajja ali mutugoba mu nnyumba tubadde twagala story eyo mukoleki mugikole ne mugamba it's okay we shall work ne mugamba naye leero sirina maanyi tukole olunaku lwaki lwa Friday so ku Friday nga mugamba wagambye amakaago gali kazo kanzije kazo tukoleki tukole naye bannange abakozi ba soda mutukitereezeemu omuntu nonya soda n'obanga anywedde food kala bannange so munange nkyaddayo kweri ensonga munaye ng'omukazi nga ngamba enekazi ogenda kubula kankoleki nze kanzijaawo wooli mbapiikinge tugende mujja kubula mugamba ogenda tupiikinga otya tugenda kozesa emmotoka bbiri olete iyo naffe tukozese eyaffe nange nkozese eyange nangamba itsoke mujaba mutuvaako emabega ne mugamba naye ekikulu I want fuel ye nangamba itsoke munange omukyala ajja eyembozi yali njeteke tebyaliyo minisita tajjangako muntu mu nnyumba nga baagala kunsiba olwokutaano luno era bwe ndabye nga Frank Ntambi abyogeddeko n'abitereeza ne ngamba nange kanjogere omusango nguviireko ddala munaye nga bansangaawo we nali aba CID n'abasirikale nga baagala twala namukasa wammwe ng'omusajja nga mugamba kuba bwe yatuuka nangamba okola ne bakwezi kuba twaline mwami kwezi jeno bijirwa nga tuli awo ne mugamba nkola nabo bayinamu obuzibu temukwatagana nangamba nedda ffe twagala kukwata gwe ne mugamba mwagala kunkwata nakoze eki ne bangamba si yeggwe aba publishers obutambi bw'omusajja obwobwerere ne mugamba nze namukasa kati kijja kiti waliwo omukyala blogger is a blogger here ne yampereza message nangamba namukasa waliwo no Hajji simanya nudizize bazitadde naye mbu kigambibwa mbu yasiga omwana obulwadde naye erinnya lye yampa erinnya lya Hajji Medi era ngenda kusa n'omukisa guno okwetunda erinnya lye yatuwa erya Hajji Medi n'atuwa n'ennamba ye UK eya Hajji Medi batwa info omuntu byaliwo bituufu naye omuntu gwe bateeka ku case nti yali mu katambi ako si yeye oba mukitegeera oba byenjogera bi making a sense omuntu gwe bateeka katambi ako oyo omusajja Hajji Medi si yeye era Hajji Medi musajja mbu wakitiibwa nnyo eyo mu ggwanga ly'e Bungereza mbu ali ne mu Muslim community so kati ono eyatuwa eyampa info nangamba namukasa byogereko nengamba omusajja ono nga ndabye bu video bwe bufulumye bundaze musajja nga alaga nti musajja mukulu wa kitiibwa kansooke njogereko n'omusajja tumanye side ye kuba n'abantu baba blackmailinga nze bye bintu mbimanyi musajja ne bamukamamu ssente musimala tugenda tano dizo biki
nga nkubira omusajja oyo enamba kumbe story bagiteeka ku muntu mufu n'enamba gye nafuna yali ya mwami mulala era n'erinnya libadde libungeeta ku media mbusimanya Hajji si yeye oli omusajja ali innocent ono omusajja mulala yali mwaka ka video k'obuseegu munaye nga nkubira omusajja bino byenkololo nga nkubira omusajja nga mugamba sebo gyebaleko nangamba kale ne mugamba ku butambi buno omusajja nanvuma ye yanvuma nange bwe yamala okunvuma nanzijako kati oyo omwami asinzidde mu ggwanga eryo erya UK bambi gwe basibako omusango ng'akwata enamba yange agiwa aba CID nga ngamba yono omuwala atambuza obunuduzi nga banteekako omusango kati aba CID we bajja ne mbagamba nze nange bino ebintu baŋŋamba bigambe wadde namukasa nti njogera nnyo neze kasita nawuliramu esimanya mbu omwana bamulwaza simanya biki ne ŋŋamba nze ezo sitole sizikola ezirimu obulwadde naye nga eyagira amawulire bakwata ekifaananyi ky'omusajja omulala ne bakiteeka ku mulala era oyo omusajja wakitiibwa nnyo mu ggwanga eyo ye UK mbu ali ne mu Muslim community era twagala okitereeza ensonga bwetyo bwe yabadde naye nga baanamu abafuna obutambi bw'abantu ab'obwereere nga bantu bakulu musooke mukole research emala nti ono omuntu yennyini kuba mwakutte omusajja ali innocent si yali mu katambi ne mumuteekako ebintu ebyo mulekere abo era nze Hajji sisobola I can't say sorry because saakola story I can't say sorry. Yes, I'm not sorry because story things they are ate when I took the initiative okogera naye nayogera nange bubi just nze kyenkoze kutereeza kintu ekyo nti omusajja yalabikira mu bifaananyi si y'omu ne gwe baali boogera era omusajja oli wa buvunaanyizibwa Hajji si ye yali mu obutambi so bannalugambo bannange bwe mba mukolanga olugambo musooke mutereeza amannya ago wabawo ka defamation akamaanyi naye nze I'm not going to say sorry because sina kye nakola I always say sorry bwe mba nina kye nkoze but I'm not sorry that's it naye nga ndowooza ntereezezza ekintu ate ne story saagikola wadde nabadde ngendedde mu lutalo lwa Naalumanya ne Saalumanya okitegeera so kati kyekyo ekiriwo ekya Hajji si ye yalimu era bangambye afande yangambye yankubidde yesterday kuba navudde mu Kampala navaayo ku lwe baali bazze nga baagala kunkwata n'enjogera saidi yange ne banvaako so navuddeyo ku rock e Kampala nava e Kampala Friday so era yazeemu nankubira nangamba but I wanted you to do a statement ne mugamba it's okay so when nayogedde ne lawyer wange nangamba ebintu ebyo namukasa tulina bibeeramu nnyo nenkwata enamba yange enamba y'owa CID nenkikwasa lawyer wange era bagenda babakwasaganya ne lawyer wange everything naye nga byebyo ebiriwo but I'm not sorry because story sagikola I just wanted okukiryalinga ekintu bwe kyali omusajja gwe mpiininga si yeye era public era buli kisi ya posting ebintu ebyo kyemanya abasinga bonna babajjeko statement naye nze kyenjagala ogamba omwami oyo asinzidde mu ggwanga erye UK Hajji eno toteekako maanyi ku bantu bali innocent because nze mwabadde muntaddeko amaanyi naye nga nekye muntaddeko amaanyi sikimanyi okitegeera nze bye mwabadde munteekako sibimanyi era bwe nayogedde naawe omukyala bwe yakumpadde era ng'okyanvuma era I'm not going to say sorry era just ntereezeza butereeza